The fight against corruption in this country is still on. It has just started from Parliament. Alright, wetuugirira ssaawa zino eno Right Honorable Speaker Anita Among ebibye hasi birungi nkugambye amaziga gamuyiseemu oluvannyuma lw'okutegeera nti buli omu gwe yawa omulimu ng'ali mu Parliament ng'akolera mu Parliament bagenda kubeera nga bamugoba bane bennyini abe bamuliddemu olukwe vidiyo ngikuletedde mu maaso awo ate omukulu amanyikiddwa nga Nambooze avuddeyo n'amulabula vidiyo mu maaso awo nayo tugirina naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza vidiyo sooka ogimpereka like bw'oba omaze subscribing aho ku mukutu gwaffe guno tugenda tandikirawo nekyatuleese olunaku olwaleero oyo omukulu goli mukubeera nga olaba ku screen yo y'omu ku bamembers ba Parliament aba NRM ono musajja kigambye okubeera nga Right Honorable Speaker yamuyambako okubeera nga ayitamu naye kati ssaawa zino yamuliiremu olukwe era ayagala bagobe buli omu gwe yawa omulimu njagala kumenya ebibuuzo bye mu comment section olowooza it is a right move oba nedda sokolabe. The fight against corruption in this country is still on. It has just started from Parliament. Be warned. And I must send this message to MK that the next move should be, and is going to be, Ministry of Finance from this week. Ministry of Finance should get ready. Auditor General should get ready. We need to clean up this country without fear or favor. We need to be corruption-free country as Uganda. Back to Parliament. My message goes to MK. We need to clean up this Parliament. The 12th Parliament should be a different Parliament for this country. We want the clerk to Parliament to be checked, to be investigated, none other than Adolf. We're also calling for the office of Director Finance of Parliament, who has been the only coordinator of Anita Among in the entire system. Director Finance, Mr. Onobwa of Parliament office must be checked. We are calling for Office of Director Communications, Chris Obore of Parliament, to be checked against corruption. We are calling for Department of HR of Parliament to be checked. The leadership of Anita Among employed over 500 staff illegally here without any job advert, either in the newspapers or internally, not there. We are calling Head of Transport and Logistics, Director should be checked. How much money is spent in a month in the names of washing cars, buses? Where are the buses parked? Where are our vehicles parked? Who owns who? Who owns what? We are calling for HR department, as I said, needs to be checked properly. Ebyo nga tubitadde ku mabbali ngenda kunkupira ino video ebive bu emotional njagala gwe munankyukakyuka aliyeyo gwe munnayuganda ayagala eggwanga lyo Uganda ogiwa amatu omukulu Honorable Nambooze alina byayogedde abyogedde mu parables naye njagala obiwulirize oŋŋambe byadala gana amagezi omukulu Right Honorable Speaker yali talina abagamuwa kubanga oh my god kigambye okubeera nga bagenda okumusiba bagenda kubeerawo ne by elections side zeeyo Bukedde ya video yino soko girabe mukyala Anite agagaggawala ffenna tulaba tebwazuukuse lumu ne tumulaba ng'alina emmotoka ya Rolls Royce abadde alina enkola Abaganda gye bayita ey'akatali kabbe nti akatali kabbe bw'oli amagumba osuula mu ki lwe yagula emmotoka n'aziwandiikako n'amannya ge ne yeerumiriza ng'ensi yonna eraba nti zino zaani zange
lwe yagulira bbe ekirabo ekya Range Rover ng'aweze ku birthday yakimuweera ku parliament. Bwe yazimba amaka yatwalayo parliament namba nga agaggulawo. Era ne gavumenti yakiikirirwe yali vice president second. Bwe yazimba eddwaliro amayumba ebisenge by'omu ddwaliro yabibbulamu n'amannya g'abaana b'abakulu era n'ayita ne president naggulawo. Amasomero ge abadde agaddukanya enseera banga gagaba n'ebirabo ennaku ezo twabadde mu parliament n'atugamba nti essomero lye lijja okuweerera omwana wa Honorable Nakimuli paka omwana lwalimalako ekibuli era n'agamba obukadde 25 buno tubuwaddeyo ng'ensi ekolaki. So buli kintu kyonna ani tekyabadde alina mpulira nti ne Rolls Royce abadde ategeka kugijjayo agirage Uganda ku lunaku lw'amazaalibwa ge. So mbuuza nti ebintu bino bwe bibanga bibadde mu bukumpanya poliisi ebadde luddawa? Ebadde luddawa ebbanga eryo ate bujulizi ki ng'abadde abirina ng'era byeyagaliramu? Bwe yazaala abaana yabatulaga ffenna buli muntu n'agamba omukulu azadde abalongo. Nakola omukolo ogwa sukulu abantu abatwala mu maka ge. Nakola omukolo n'ayita abasiraamu mu maka ge. Ensi yonna ng'eraba ebirungi byalimu. Sente azigaba mu lujjudde. Bannange wano nga byewo kawumbi, wano nga byewo obukadde 10. Waliwo lwe yagenda okuziikirako Katuntu. Katuntu yafiirwa muganda we n'amukubagiza amabugo ga bukadde 10. So omuntu abuuza nti lwaki leero era lwaki okubuuliriza kwa poliisi kukwataganye n'enkyukakyuka eziri mu kusalawo kwa NRM. Ekyo kyokka kyekireetedde kyegambye nti kirungi bw'oba okwasisa amateeka naawe ogakwasise. Omanyi abateekawo amateeka bateekawo principle egamba nti amateeka gateekwa okuteekawo obwenkanya nga ne muziba abulaba n'atasomanga ku mateeka naye ng'agamba nti kino ekikoleddwa ge maki ge mazima. Kati okola ebintu ebirungi mu biseera ebikyamu kifuula ebintu ebirungi okufuuka ebintu ebikyamu. Questions ezibuuzibwa kyova olaba ng'abantu baabuuza Nandutu mu mutwalo musiba kibi nnyo okubba amabaati naye ng'agenda buwomu ng'ate be bagamba abatwala amabaati kwaliko gundi ne gundi bo lwaki tebaliiko? Era poliisi lwaki mulinda munnamagye amala okugenda ku mikutu emikwanira wala ayogere ku kintu nammwe mulyoke musituke obwetengereze bwammwe awo omuntu anaabukiririzaamu atya. Ekirala waaliwo bannayuganda abaavaayo n'obujulizi ne mu parliamenti ne tugezaako nze omu ku babaka 185 abasaako omukono nga twagala tubuulirize ku bintu bino ebyali birabikidde mu mikutu emikwanira wala ne mu mpapula z'amawulire ebikwata ku bwesimbu bwa parliamenti. Ebiteeso byaffe ne bakiziimuula ne bakigoba ne bakikasuka eri ng'ensi yonna eraba poliisi teyanyega ayigigi teyanyega. Alright, nga tubitadde ku mabbali Tamale Mirundi Junior ne Justin Nammere havazzeemu olutalo mujjukira bulungi tino bwe bakwata Justin Nammere omukulu Tamale Mirundi Junior yavaayo n'avumavuma bbaawe amanyikiddwa nga Papito bingi nnyo byayogera era Nammere yavaayo n'amuwooninga. Nyongera okujjukiza Sheikh Ashraf alinnyo okulumiriddwa gwenda ng'olebye n'ebizibu n'ambazizire wesimbeyo 711 osomukubirako kubona mu inbox ku WhatsApp nabiranga akuyamba. Sokola video yino eya Haji nga ina byayogera
mani kuleta mali Mirundi Junior n'olutalo lwe ne Honorable Justin Nammere. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyise okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa abayina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era sitole ya speaker ne Nammere leero nankubira Nammere nga si musanyufu nangamba Junior ovuma otya papito, what do you want from my family? Nammere gwe weesiimye president yakumanyi nze ani ammanyi Juni waabwe. Nammere oyina SFC yekuuma nze nkuumibwa Mayembe. We are not the same. Nammere onsinga. Nammere oyina SFC ejja erikuumwa president lyerikuuma. Juni yankuumibwa Mayembe. I have 2 horns. Nakanwaji ne Nakato ge Mayembe agankuuma. Nammere, my sister, saakulidde mu lukwe. Kyennabadde nnina okukola nange okwetaasa. Nammere nkwagala nnyo, you know that. Ombeereddewo naye munnange Nammere embeera nange yabadde enzibu. Engeri gye baakuyoddemu Nammere nange natidde. Nammere engeri gye baakuyoolamu yali etiisa. Kati nze nandikoze eki Juni waabwe. Look at me. Nammere engeri gye baakuyoolamu. Kati Nammere bajje ewange baaze. Ewange baazeeyo ki? Nammere ddala oyagala Nammere nange bajje banjaze. Junior nenaki? Nze wange ne bw'okwata olweyo n'oyerayo toyinza kufuna wadde 12,000. Obwavu bwannuma aluma dda. Ewange ne bw'okwata olweyo n'oyera ennyumba yonna mpozi kyoyinza okusangayo biku bed bugs.